Omusumba Tom Mugira yabadde n'olukuŋŋaana lw'abaami abafumbo era ng'olukuŋŋaana luno lwabaddeyo wiikendi eno ewedde olunaku olw'Essande era nga mu lukuŋŋaana muno yabadde asinga kwetaaga abaami bafumbo era nga beeyayise. Lwabaddeawo wenyini emutundwe ku kkanisa, awo ku kyaki wenyini mutundwe Christian Fellowship, weyabadde anyumyamu n'abaami abafumbo bajje nate babeere nga bamubuulira bye bayitamu, amaka bagatambuza batya, era mu ebyo byennyini bye bamugambye naye mweyayise n'abanga ababuulira oba nga abayigiriza ekyokukola. Yavuddeyo nze nina ebintu nga 2-3 binasinza okujjamu tho vidiyo yonna ngirina era ojja giyitamu obeere nga ogitegeera bulungi, naye mu ebyo byayogedde yavuddeyo n'agamba nti ekiki ekifuula omuntu okuba omusajja oba omwami. Yes, kiki ekikufuula okuba omwami gwe musajja ali eyawuliriza, kiki ekikufuula okuba omwami? Era yavuddeyo n'ayogera ku nsonga eyo yennyini n'agamba nti ekikufuula omwami si kwambala mpale, si kubeera n'abakazi bangi, si kumera birevu, wabula ekikufuula omwami bwe buvunaanyizibwa nate bw'otuukiriza ng'omusajja bw'alina okukola era ng'omwami bw'alina okukola. N'atuwa example n'agamba nti tugeze landlord abagobye mu nnyumba, avudde eri n'abagoba mu nnyumba, gwe ng'omwami awo olina okulagira obusajja bwo oba obwami bwo nti ate munange gwe akulira famire era bw'otyo oyimirira ng'omusajja n'obeererawo famire yo, kubanga omukyalo ono ajja kukaaba bukaabi. Ffe ebyo ebintu bitumakinga okubikaminga emotional ne bitukaabya ne bitweraliikiriza ne bituleetera okwejjusa lwaki twafumbirwa. Some of us tetwagala bonaabona, so kati mu mbeera eyongeze munange ate biba bitumenya nnyo. Kati gw'omwami gwalina okuŋŋumya, gwalina okuŋŋamba nti tubyoke, buli kimu kijja kuba bulungi, gwalina okumakinga sure nga eyo embeera ogitereeza. So ate si kudduka buvunaanyizibwa bwo ogambe nti landlord atugobye, sirina na ssente, abaana bantunuulidde, omukyala ntunuulidde, nze nange sirina wakudda. Nedda mukwano, olina okuyimirirawo ng'omusajja olage abantu bano nti ate munange wooli ku lwabwe, obalage nti ate gwe head of the family era obuvunaanyizibwa bwo ng'omusajja oba ng'omwami wooli okubufeesinga mu mbeera nate yonna. Bazze ne tenti zaabwe gwolukulabako nga bagamba batya mukojjoni tusanyusa okukulaba, bannange mukojjoni muwe ekidomola ekyo, onootubuuza edda asooka atuleetere ku mazzi. Mwongere ekyokubiri, mukojjoni alina amaanyi akwata 2 eno bwe bakuwaana ate nga bwe bakujooga n'obireeta ebidomola by'amazzi. Sebo muko kulikayo mumuwe ekisiki ekyo kyatulumye edda tukyasizeemu emire. Mwongere n'ekyokubiri, alina amaanyi mangi. Kaakati mukyalo wo n'awulira nga afa, alaba bali baba muganda baabwe bo bakola ki, bali eri babagabula bugabuzi. Yono omwami we bamuwasisanku. Amiina. Naye Katonda agambye n'agamba nti n'ayimusa Musa, Yoswa n'amuyimusa waggulu n'amugulumiza, ne bamutya nga bwe baatyanga Musa omusajja omukulu. Ekyo Katonda kyagenda okukola olwaleero. Yongera n'essula ey'okuna olunya 14. Yoswa essula 4 olw'e14. Joshua chapter 4 verse 14. Ku lunaku olwo Mukama n'akuza Yoswa mu maaso g'Abayisirayiri bonna. Ne bamutya nga bwe baatyanga Musa ennaku zonna ez'obulamu bwe. Mwagala ekigambo ekyo. N'olwekyo tekikwetaagisa kuboggola, tekikwetaagisa kulwana. Katonda agenda kikola wakati mu buwombeefu, ng'oli muwombeefu ate Katonda alina kyagenda okwambaza olwaleero.
amiina. Ekyawandiikibwa kiri kituukirire ekiri mu Peetero ekisooka, laba Peetero ekisooka essula 3 olyosooka. Peetero ekisooka essula eyokusatu n'olunyiriri olusooka. 1 Peter chapter 3 verse 1. Bwe mutyo abakazi mugonderenga babbammwe bennyini, era bwe wabangawo abatakkiriza kigambo balyoke bafunibwenga awatali kigambo olw'empisa z'abakazi baabwe, bwe balaba empisa zammwe ennongoofu ez'okutya. Amiina. Nolwekyo ekyo ekyawandiikibwa kisobole okutuukirira nti abakazi mugonderenga babbwamu, naye obutonde bw'omukazi yenna alemerwa okugondera omusajja ng'aliko okunyoomebwa, naye Katonda agenda kwambaza ekitiibwa n'entiisa. Teweetaaga kuba mugagga nnyo okusibwamu ekitiibwa, teweetaaga kuba na ssente na nnyumba na mmotoka okusibwamu ekitiibwa, wabula Katonda akikwambaza. Amiina. Ate ne Sitaani asobola okukwambaza okunyoomebwa wadde olina ssente, wadde olinakyo omukazi n'akunyooma. N'olwekyo ekyo njagala okikwata olwaleero. Era omusajja ono yali akisaba, bamuyita Dawudi, kaali kaleezi kato nako ne kasaba ekigambo kino, kubanga kaali kanyoomebwa nnyo, ne kitaawe waako ne baganda baako nga bakanyooma, ne ku lutalo nga baali bakanyoomye nga bakagambye kazze ku lutalo kuleeta mmere y'abaganda baako, ne bakavuma olonye ekiwano. Olira? Naye bwe kasaba essaala eno gye njagala osabe mu Zabbuli 119 olulyi 22. Zabbuli 119 olwa22. Psalms 119 verse 22. Onzigyeko okuvumibwa n'okunyoomebwa, kubanga neekuumye bye wategeeza. Kikubira mu ngalo ekigambo ekyo mwana wange. Eyo essaala njagala ogisaba olwaleero, ogambe otya gibaddiremu essaala eyo bagiwulire. Onzigyeko okuvumibwa n'okunyoomebwa, otyo kubanga neekuumye bye wategeeza. Kasita weekuuma ebya Katonda n'obala ebibala, then tokoma kukola bibala na kufukaamira mukazi, naye saba Katonda ogaye Mukama Katonda nyambula ekipali kino ekyokunyoomebwa n'okuyisibwamu amaaso, onyambaza ekitiibwa n'entiisa bye wayambaza Yoswa, nsobole okubeera omusajja. Amiina. Nga bakussaamu ekitiibwa. N'olwekyo ekyo njagala okikwate bulungi. Amiina. Ekirala ekiganda okufuula omusajja. Omusajja kitegeeza obugabirizi nga bwe gambye, era ng'oli obugabirizi n'okubeera protector oba defender. Amiina. Kitegeera omusajja oteeka okuba nga you have boldness, ng'olina obuvumu. Omusota guyingidde mu nnyumba, n'olyoka olinnya mu ntebe, maama jangu otuyambe tufudde dda. Era omukazi ajja kugamba nti oli musajja kiggwe, ng'oli mu ntebe waggulu, owanise ebigere waggulu. Obusajja butegeeza venturing, ng'osobola okwaŋŋanga embeera ng'olina obuvumu. Amiina. Era nakyo njagala okisabe busabe, ng'oli you can provide, ng'osobola okugabirira. Kangulire mukazi era mbulire wano abaana abalenzi abagala okuwasa, agenda nadda mu kuula ebinnyo, akwanya omuwala, kyokka ayagala omuwala yava amugulira essaati, amugulira engatto, amugulira engoye. Awo weefeebya, bajja kufuga n'obugere bwonna babufuge. Fuukako omusajja waakirigulayo akantu konna akakufuula nti oli musajja, ogabirire. Amiina. Simanyi bulaba enkoko. Enkoko muzimanyi? Bwe mukulidde mu kibuga temumanyi enkoko. Mwazirabako. Enkoko enkazi si etakulira ensajja. Ensajja yetakulira. Olaba empanga esobola okugoba enkoko enkazi n'egaana n'egipaaluuka n'egaana. Kati esala amagezi n'ekola ki? N'etandika okutakula. Kikikiki bwe mala okutakula n'egiyita kukukukuku. Ogenda okulaba ng'enkazi ejja ng'etandika okulya. Olumala okulya ng'ekigamba galamira tolya mmere yange ya bwereere. Era musumba Tom n'avuddeyo n'atubuulira, n'atugambako ebyo ebintu
omusajja by'alina okukola oba omwami by'alina okukola ne bikuyambako okubeerawo mu bulamu obwa bulijjo, ne bikuyambako okukula mu mwoyo wamu ne mu mubiri. Yavuddeyo n'abitugamba naye nga sigenda bigamba, njagala nategwe kennyini weebere nga weebikulira vidiyo, obeere nga oyita mu bubaka bwonna bwabadde bulungi nnyo, bwabadde bunyuma, bwabadde buyigiriza. Kwegamba bannaye nga buno obubaka tosobola kubuwuliriza nate n'osigala kyekimu. Abaami abafumbo kano kammwe, abeetegekera okufumbirwa oba okuwasa, buno obubaka bwammwe. Mwabali mu bufumbo still si mmwe abatuukiridde, obeerako naaku nga tokamanyi, era nsaba otuule okalire obeere ng'owuliriza emboozi eno yonna nate ofunemu ekyokuyiga. Mukwano gwange, nsaba Katonda omulungi akumpeera omukisa ate era akunkuumire. Akati okusobola kusookera dda kwe kusobola Mukama akusobola weyongera okuba omusajja. Ekisookera ddala nti oyinza okuba nga oliko ekikolimo eky'obutawasa, nga buli mukazi gw'owasa mwawukana, buli mukazi mwawasa mwawukana. Nga bwolaba omwami ono atuwadde obujulizi katono n'owookubiri bwawukane. Nolwekyo bw'owasa ono ne mwawukana n'owookubiri ne mwawukana, sooka osumululwe olyoke olabe ng'owasa omulala, era n'omulala mujja kwawukana. Ekizibu ekyo kiba kyagala oyende bwenzi, gamba sijja kubyendayo. Gw'oyendako obeera naye naye kasita abeerawo endagaano, buli kaseera mwawukana naye bwawukanye. Nolwekyo ekyo njagala okirabe. Omulala nga buli mukazi gw'awasa afa, nga waliwo ekizibu ekikuttira abakazi. Nolwekyo ofiisa omukazi kwegayiridde esooka okole ki? Osumululwe. Bangi nga otuuse okukola ki? Nga sitaani yakulemesa ddala okuwasa. Okirabye ng'akulemesa ddala okuwasa, omulala mwawukana naye, omulala n'afa, omulala n'akola ki? Weetaagamu deliverance munnange. Ekirala kiyinza okufuula atali musajja kwe kuwandiika omusanvu. Buuza muno omusanvu ogutegedde? Nga tosobola kuwandiika emu ng'osomesa abaana. Kuwandiika meka? Musanvu. Amiina. Musanvu guno buyinza okubeera nga gwa kika, ne muzeeyi ne jjajja bonna nga ba musanvu. Ate n'eddogo lisobola okikola nga walina omukyala mwawukana n'owasa ono n'akuloga, omusanvu ne gutandikira mu hanemuuni. Nakikola. Muvuga obu yankubira wano essimu ekiro ssaawa 8 bali mu hanemuuni, n'agamba musumba golokoka osabe ebintu biganye. Nemugamba munange essaawa zino nti oba gwe tolina maanyi zuukusabe engayirizi bonna tusabe. Haleluya. Nemugamba n'abajjawo abengayiriza essaawa zino 8. Amiina. Nolwekyo basobola okuloga eddogo lya ddala ne weesanga nga ofuuse wa musanvu ate ng'oli mulenzi muto. Otegeera ekigambo ekyo? Era mbakubiriza nammwe kasita ogenda mu myaka 40 ameka, lekerawo okunywa ebiwoomerera. Bijja kuyamba n'obulamu bwo, si bya musanvu byokka naye n'obulamu bwo obutafuna sukaali. Bisoda biweepakira ebyo ebiwoomerera bijja kuleetera omusanvu, ate oyinza n'ofuna endwadde ya sukaali. Kendeeza, waliwo emyaka gy'otuuka nga olya kubeerawo, you eat to survive, nga tokyalya kuwoomerwa. Ebyokuwoomerwa biri eno mu buto, naye waliwo otuuka nga bw'onoolyanga bwalyanga mu buto oyinza okufuna endwadde z'otoosobole. Mukama waffe yeebazibwe. Nolwekyo ekyo nakyo njagala kikulabula nti omusanvu yinza okuleeterwa ebiwoomerera ng'ojja nnyo ebiwoomerera, ate yinza okuba eddogo oba yinza okuba emizimu gy'ekika nga naye giwe egiri. Amiina. Ekirala kyenjaga tusumulwebu ye masturbation. Masturbation ayinza okutamisa ddala omukyalawo. Ekyo nakyo gubeera muze. Omwami ono yagutubuulidde, Mukama ayinza agikusumululamu. N'ekirala
bwe bugumba. Naffe abasajja tugumba wala, omanyi tulowooza abakazi be bagumba bokka, osobola okubeera omugumba. Era bw'olaba nga temuzaala, sooka ogende weekebeze n'omukyala wo. Bw'olaba nga ekizibu kiri ku ggwe, Mukama asobola okusumulula. Leka kiteeka ku mukyala yekka, Mukama asobola okusumulula. Mukwano gwange, ojja ne tusaba, Mukama asumuludde abasajja bangi abali batazaala ne basobola okuzaala. Kubira mu ngalo Katonda waffe. Amiina. Kale nno ebintu ebyo byonna tugenda kusaba Katonda olwali tuva wano nga betusumuliddemu mukwano gwange. Era ng'okyaloota nga weegasse n'abakazi, ekintu ekyo nakyo kibirooto kibi nnyo, okuloota nga weegasse n'abakazi. Haleluya. Ekyewunyisa nti mu kirooto owandiikeemu, naye mubuliwo n'owandiika 7. Kwegamba sitaani aba ayagala obeere nga ofumbirwa, bakuyita kufumbirwa, owasa. Omuzimu guli gukufumbirwa nga tegwagala obeere na mukyala, gwagala obeere nagwo gwokka. Amiina. Babeka abaloota ekirooto ekyo nga weegasse n'abakazi. Beera wabasa. Mukama agenda kusumula wano olwaleero ddala. Endagaano eyo tugenda ekyo ng'okirooto oyinza n'okwawukana n'omukazi, muyinza okutabukira ddala. Era oluusi oyinza okuloota nga omusota gubeebase wakati n'omukyala ne mwawukana ne mutabuka. Oba omufu nga abeebase wakati gwa sitaani akola emirimu mingi nnyo okuyuzaamu amaka. Ati aloota ekirooto ekyo nga omufu abeebase wakati, oba ekisolo kyonna kibeebase wakati ne batabuka ne mutabuka. Jaawe tubulireko maama. Kwegamba ensi y'omwoyo ya ddala. Naddala ensi ya sitaani ekola ebikolwa by'otolabangako. Tugenda kuyingira ensi ya Katonda bwe tugenda okusumululirwa. Bannange abantu bonna baggwayo dda.